Omukolo gw'okusaba n'okwebaza Katonda olwa musajja wa Kabaka Yeremiya Ssebulibwa olw'okuweza emyaka 10 egy'obulamu bwe ogubadde ku St. Paul's Cathedral Namirembe gwetabiddwako Katiikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu n'ab'enju y'Omutaka Ssebulibwa n'abantu abalala bangi. Okusaba kuno kukulembeddwa omusumba w'obusumba bw'Ekisowera Reverend George Kawuma era wano wajjukizza abantu obukulu obuli mu kwebaza. Egambye singa Mukama si yali ku luyi lwaffe Isirayiri yagere kaakano singa Mukama si wadde ku luyi lwe yali badde tatuuka kaakati. Kamalirina Buganda Charles Peter Mayiga mu kusaba kuno agumbulidde abantu abagufudde omugano okusula mu Masinzizo ne batabaako bye beekolera ebigasa obulamu bwabwe okusobola okubatwala mu maaso. Ayagala okufumbirwa asula mu Sinzizo, ayagala emmotoka esula mu Sinzizo, ayagala emirimu asula mu Sinzizo, ndoza n'ayagala okwesimbawo naye anaasula mu Sinzizo. Waliwo ebigenderako kyekyatutonza, tulina okuzimba eggwanga. Omumbuga era ano wasabidde abantu bonna mu ggwanga okubaako ebyomugaso bye beekolera wamu n'okufaayo ennyo okugunjula abaana baabwe nga bateekamu enkola ey'obuntu bulamu. Tuteekwa okubaako ebyomugaso bye tukola so si kubala myaka. Tulina okubaako ebikulu bye tukola naye si kubala mubazi myaka. Bwe tujja mu nsi ne tufuna amaka nga tukuze, omulimu ogusooka kwe kugunjula abaana. Mukuumaddamula mu kwogera ku bulamu bw'omusajja wa Kabaka ono Ssebulibwa amusiimye emirimu egy'enjawulo gy'azze akolera eggwanga wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Ono yali musaale nnyo mu kusonda ettoffaali. Kulisa nnyo mukadde wange Yeremiya Ssebulibwa n'ab'enju ye era neebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde emyaka 10. Bo ab'ekika ky'Ekkobe nga bakulembeddwamu akikulira Omutaka Namwama Augustine Mutumba beebazizza Omutaka ono okubeera omusaale ennyo mu kulwanirira ekika kyabwe kino. Ensonga z'ebika era nsaba bali wano bakubire mu ngalo olw'ensonga eyo, kubanga abali wano bantu ba Ssaabasajja era Abaganda abalumirira okulaba nti ebika byaffe bigonjoolwa. Ssebo tukwebaza. Bo abaana b'Omutaka Ssebulibwa beebazizza Omutonzi olw'okuwangaza kitaabwe ono. Ekitiibwa kya Mukama, kisa kya Mukama, abamu tubajjanjaba ne mutabuza kikulu. Ndowooza ekyo mukimanyi, tubeera wano ne tubasiibula naye Ssebulibwa ate akimanyi n'eddoboozi alimanyi nti oyo Kasiri. Twebaza nnyo ababadde mu lukiiko olutakise omukolo guno. Nina mutwe wange Katiikiro awamu ne banne. Karo Nakibuule, Dawuti TV, Amasukulumu.